nga tukungubagira mukadde waffe ono. Sebo Musumba Joseph Anthony Ziwa ababaka ba Papa bombi Basabasumba n'abasumba Sebo Vicar General n'abasodoti ne bannaddiini Sebo w'ekitiibwa ennyo Vice President Maama Nabagereka mukulu wange mu Bwakatikkiro John Baptist Walusimbi Baminister mu gavumenti eya wakati Mulangira David Namugala Mulangira David Kintu n'omuzaana Marion Nancha Baminister ba Ssaabasajja Kabaka ababaka ba Parliament Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Meeya w'e Lubaga ababaka b'olukiiko lwa Buganda bassebo ne bannyabo ndi wano mu biti bibiri ekiti ekikulu kwe kuleeta obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ekiti ekyokubiri kyekyange ng'omukulembeze wa gavumenti ya Kabaka naye nange ng'omuntu abadde ku lusegere lwa Ssaabasumba kansooke ntuuse obubaka bwa gavumenti ya Kabaka bwe naamala mbatuuseko obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Tuzze wano okuwerekera Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga n'okumwebaza olw'emirimu emirungi gy'akoledde Eklezia Katolika Obwakabaka ne Uganda yonna okutwalira awamu. Kyakusalirwa kinene nti twafunye mukisa kumulambulako olw'enfa ye eyabadde ekibwatukira. Ssaabasumba yagadde nnyo ensi ye Uganda era akoze buteebalira okulaba nga embeera z'Abannayuganda zirongooka nabo babeere mu nsi eyeyagaza. Tumutendereza olw'okuba omumalirivu n'akola emirimu gy'obutume mu ssaza ekkulu ery'e Kampala ne Kasana Luweero gye yasooka n'asobola okuleeta enkulaakulana erabibwako mu masaza ago era obubonero weebuli kwe tunajjuukiriranga obumalirivu bwe. Kyokka ate Ssaabasumba yagadde nnyo Ssaabasajja Kabaka n'eggwanga ly'e Buganda era talitiiririddeeko n'akamu. Buganda ey'omulembe omutebi yakuzzaawo ebyaffe ebyatuggibwako. Mulimu munene ogwetaaga abantu bonna okutwalira awamu nga buli omu asinziira mu mbeera ye. Ssaabasumba Lwanga okubeera omukulu w'eddiini tekyamulobera kutegeera buwangwa n'ennono era bulijjo abadde awagira ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano. Abadde mujjumbize era nga talekerera Ssaabasajja mu mbeera zonna okukosa okuwa amagezi okuleeta ebirowoozo n'okuwabula era ng'omulimu agukolera ddala bulungi ate n'okwagala okw'amaanyi. Emirimu gya Maama Nabagereka akoze mingi. Maama naye tuli naye wano naddala egy'ekisaakaata agiwagidde nnyo. Ntuusa okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, okusaasira okw'Obwakabaka bwa Buganda, ntuusa okusaasira okuva mu maka gange mukyala wange ali wano eri abooluganda abasumba mu masaza gonna mu Uganda, abasaaseredooti, bannaddiini, abakulembeze mu ssaza ekkulu ery'e Kampala,
abakristu bonna mu Uganda olw'okufa kuno okunene bwe kuti. Nga tuli mu kukungubaga kuno, sirema kubabuulira engeri Ssaabasumba nze ng'omuntu gye yansembezaamu okuva nga ye musumba w'e Kasana Luweero okutuukira ddala nga Ssaabasumba wa Kampala mubadde ku lusegere. Emirundi mingi gye tutudde nga tuli babiri ffekka ne twogera ensonga enkulu eza Kereziya, ez'Obwakabaka n'eza Uganda. Emirundi mingi nga twogera ku ssimu oluusi ekiro ennyo eyo. Mu kunsembeza okwo mwe yankwasiza emirimu gya Kereziya egiwerako gye nakola okutuuka lwe nafuuka Katikkiro. Kyokka emirala bannange be nali nkola nabo naddala egy'obwalooya mu Bull and Mig Advocates nakati babadde bakyagikola. Tetulema kwebaza Katonda olw'ebyo byonna byasobozesezza mukadde waffe ono okukola. Katonda oyo tumusaba agumye abantu be naffe ffenna era amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Kaakati buno bwe bubaka bwa Ssaabasajja bwe mu bbaluwa gye yawandiikidde omusumba Joseph Anthony Ziwa, ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu Uganda. Amawulire g'okufa kwa Ssaabasumba Lwanga twagafunye n'okunyolwa kungi. Ssaabasumba Lwanga tumaze ebbanga nga tumumanyi bulungi okuviira ddala lwe yali omusumba w'e Kasana Luweero. Yateranga okutukyalirako mu lubiri e baamunaanika n'abaako byatutegeeza eby'ensonga. Ssaabasumba Lwanga bwe yazzibwa e Kampala twasigala tuwuliziganya bulungi. Tubadde tumumanyi nti abadde yenyumiza nnyo mu Ssekabaka Muteesa olubereberye. Yantegeeza nti yali ataddewo ekkaddiyizo wano e Rubaga lye yatusaba tutuume Kabaka Muteesa the First Museum, era ne tusanyukira nnyo ekirowoozo ekyo. Twali baakuggulawo ekkaddiyizo eryo mu Apuli omwaka oguwedde mu kujaguza emyaka 65, kyokka tekyasoboka olw'obulwadde obwa ssenyiga Corona. Nsuubira tunaafuna akadde mu maaso awo ekifo ekyo ekikulu ne tukitongoza. Tubadde tumanyi nti Ssaabasumba Lwanga abadde yeenyigira nnyo mu nsonga z'ekika kye eky'emmamba. Awagidde nnyo enteekateeka z'ekika ku butaka n'awalala yonna. Tusaasidde nnyo Gabunga n'ab'emmamba olw'okufiirwa kuno. Tutendereza Ssaabasumba Lwanga olw'okulwanirira omuntu wa bulijjo naddala eddembe ly'obuntu n'enkola etambulira mu mateeka. Tusaasidde nnyo ab'ekyabakadde mu Kyaggwe ate n'abantu bonna Ssaabasumba baabadde aweererezaamu. Ssaabasumba Lwanga tujja kusigala nga tumujjukira ebbanga lyonna era tusaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka.